Nyako Godfrey Junior atebera mu gy'obukulu 19 ngono mutuuze w'ensambya mu kibuga Kampala yakwatibwa poliisi oluvannyuma lw'okubuuka ekikomera eky'essimu n'agwa munda okukkakkana nga yeesozeddeemu abaana mwe basula n'ekigendero eky'okukola omukwano ne girlfriend we owa siniya ey'okuna ataatuukiriziddwa mannya sako n'okubba engatto wamu n'ensawo z'abaana ng'akolagana n'omu ku bayizi abalenzi ku ssomero lino. Oluvannyuma lw'abaana okwekubira enduulu abakulira essomero baasitukiramu ne batemya ku poliisi ey'emukono nejja n'emukwata. We tutuukidde ku poliisi emukono ng'abamu ku bayizi baleeteddwa abateeberezebwa okuba ng'abadde bakolagana n'ennyeko. Era mu kwogera ku n'ennyeko Godfrey atunnyonnyodde engeri gy'atuukamu mu ssomero lino nti era yabuuka kikomera okukkakkana ng'ali mu bisulo by'abaana era ng'ayambibwako mukwano gwe atannategeerekeka n'amuwa yunifoomu asobola okutuukiriza ekyamuleese. Wakati mu kusoberwa annyonnyodde nti yajja n'ebigendererwa ebyali ebibiri omuli n'okubba engatto, ensawo sako n'okusinkana girlfriend we owa siniya ey'okuna mu ddoomu. Wabula ono mu kwewozaako annyonnyodde nti teyasobodde kulaba girlfriend we olw'essaawa okugenda ku ezo ze bali bakolaganye, era annyonnyodde engeri gye bazibaluka mu ddiiro ng'ono okutuuka ku girlfriend we mu ddoomu kira yamugamba nti ajja mbudde wa poleepo ng'abaana basoma, wabula yatuuse kikeerezi ekyamuviiriddeko okukwatibwa n'atasobola kumulaba. Kino kituwaliriza okutuuka ku ssomero lino eryabaddeko ensasagge era abakulira essomero lino olulabye bannamawulire ne batwebalama era tugezezzaako okukuba ku masimu gaabwe agamanyikiddwa wabula nga mpawo n'omu akwata. Ye RDC w'emukono Hajatindisa Bafatuma Nabitaka akubiriza abakulira amasomero okukomya okuwa ab'enganda emirimu naddala nga gyekuusa ku byokwerinda kuba aba tebalina bamanyirivu, era n'asaba abakulira amasomero aga gavumenti n'ag'obwannannyini okwongera okunyweza ebyokwerinda okutangira embeera eyali eggaba. Inside the dormitory. Which dormitory? S1 dormitory. S1, S2 dormitory. Yeah. So, after entering inside there, and that what a friend of mine was in what is senior too. So after entering inside there, I what they checked for his what the bed. After reaching there, asking him that show me what the sandal and what the shoe and the bag. So now him showed me that what the sandal is there in what the some suitcase from there. So you go pick the what the key from where have there inside the bag and what they open the case. Now for me entering inside there, opening the case and like what they I want you after you entering. How old are you? 18. Are you an OB of that school? Yeah. Okay, you're good. I'm not inside the girls' dormitory. You're in the boys' dormitory? Yeah. And who was going to pick for you your girlfriend? You had come to see a girlfriend? For two things, of course. Entering inside that school. Also, what they told me that what they come after preps. Yeah. The girl? Yeah. She had told you to come after preps? Yeah. Told me on Easter Monday. Told me on Easter Monday. Yeah. So now for me,
entering inside the school there, checking what the time, like now what the summer just late. So she cannot come from that side of theirs. And now, since what the two what the programs were there, so now that the girl now, she will not come, and now time is late. So now all just that one is now possible for what the sandal, shoe and the bags. Yeah, so you had come to collect the shoes. You had come to take shoes, bags, and the sandals. You had come to pick shoe, sandals, and the bags. yeah. Of other students, you take them to sell. Like someone else from inside there lining them for me, that they come and what they pick them. For him, he had finished to collect them. Yeah. Others now what they packed it already but now well in the bags. They've already packed the shoes in the bags. Yeah. Shoes and the sandals. How long have you just once, sir. You had only taken one time. Yeah. Then this was the second round. Only just this time here. Yeah, sir. How was the communication? Which phone was she using? Oh. The guy, the one you've been coming to see, and even the boy. I'm not understanding you very well. What is your friend's name? Regan. And your girlfriend's name? Anamulondo Martha. Anamulondo Martha. Namulondo Martha. Yeah. Then Regan who? Amodo Regan. Who? Amodo Regan. Amodo. Yeah. Which class? Senior 4. Okay. Then Very nice. No. I did not meet her. you failed to meet her. Yeah. Because of time now it was late. Did she notice that you came? Yeah, no. Like what they after who HM there, who there holding me. Yeah. And now like a senior man also what came, senior man also came, plus what they somebody teachers there at school asking me now things a lot there, things a lot. So Askari also came telling them that here, see, shoes are here, sandals are here, plus what? The bag. So, and what the senior man is said that for me something else is there maybe, and The alleges that you didn't have sex with the girl. I did not. You didn't? I did not have sex with her. I'm Nyeko Godfrey Jr. I want the voice now. What's your name? I'm Nyeko Godfrey Jr. Zambia, in Kampala. What happened? Somebody was the theft issue there in the Namayango High School. Yeah. I want you to elaborate what happened, what took place, what went wrong. Hey. Okay. Yeah. Was on the 28th of 28th for March. Some friend of mine there called me there up inside the school that Pam. So
After reaching there, sent me the uniform from there. After giving me and the uniform, so I would enter inside the school. After entering there, so now inside there, telling me that see bro, see just like this, somewhat a program is there for you. So now what for me, asking him that what, tell me man bro. So now him there saying that somewhat sandals are here, somewhat shoes also are here, some bags also are here. So what for you come and what they pick them. So now what they for me that now what they like 2 weeks what they after VD I will what they come there at school at night. Yeah. So after 2 weeks since now yesterday I went on what they only Wednesday at night. Yeah, like at about 2 a.m. there, 2 a.m., 1 a.m. at around there. After reaching there, entering inside the school. How did you enter? Where did you pass? On the fence and jumping on the fence. Yeah. So after entering, I would entered inside the dormitory. After there, You tell us that I went in. njagala okukubiriza abakulembeze b'amasomero twongere okubeera vigilant mu security kubanga waliwo policies ezikuuma abaana mu masomero gaffe. For example, omuntu nga agenda okuyingira essomero nga ava wabweru yandibadde asaana okubaawo ne foomu gy'asayininga ng'amaze okukeberebwa obulungi ate nga alaga nti tasobola kukosa baana, talina bulabe ku baana bagenda kuyingiramu. Tulina okuba more vigilant kubanga twalabye omwana omuzadde oyo oba omusajja yayimaze gayingira abasecurity bade vigilant bulungi n'atuuka nga alina ebiso n'atunga abaana babandi ne bafa. Kibi nnyo abaana b'eggwanga okufa we batyo. Twetaaga okuba vigilant abakulu b'amasomero ne bekikwatako bonna. Mu institution zaffe mwe tutereka abaana tuteekewo enkola nti omuntu akeberebwa ddala bulungi naye abeeko ne foomu gy'asoma okukakasa nti tagenda kukosa bulamu bw'abaana. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bannange oluusi tuyinza obutasobola kubaako kyetukola kwekuuma nnyo naye ndowooza nti bwe tugatta amagezi gaffe tusobola okubaako kyetutuukako. Tutandike ffe abazadde ngaffe okutunuulira abaana bano nene wakubale tuwadde eri essomero tuwagire essomero lino libeere ne security esinga ku ya bulijjo okusobola okulaba nga abaana baffe bali safe. Era n'abaana bano ate era nga tuva eka tutandike okwogera nabo. Nze nkitegeera nti abaana bano wadde bato bawulira bulungi nnyo. Tubagambe ebigambo ebigamba nti bw'osanga gw'otamanyi dduka misinde bw'olaba akuyita nga si y'omu kwabo wali olabyeko dduka misinde. Tubategeeza abaana abo nti temutambula mwekka na mwekka, abaana batambulire mu kibinja era nga n'abaana tubatendese nti bwe muba mu kibinja n'obaawo bwe bakutta abalamuleekaanire waggulu nnyo. So tulowooza nti amaanyi gaffe gayinza obutatuuka nnyo we twagala gatuuke, naye Katonda atubeere n'okwegayira ennyo Katonda kubanga ate ye muyinza w'ebintu byonna. Naye nsaba amasomero gaffe gonna ageetoolodde bwe tuba nga tubali tulina security ng'erimu ebitundu 20 ku buli 100 kati tugikubiseemu ebeere 40 abadde batuuse ku 50 ku buli 100 tukubiseemu security ebeere ebitundu 10 ku 10 mu ngeri yonna twefiiriza akatono ako twongere okunyweza kubanga ekigambo kino kirabika nga kitusoomozeza nnyo. Era eddoboozi lyange ligana mu makanisa gye tuli ffenna Katonda gy'atuuse okuweerereza bannaye naffe mu makanisa twongere okunywezaamu ekisa kya Katonda weekiri netwongereko n'eriiso ery'omuntu Katonda gw'anaakozesa okulaba oba olwalina okuyamba
okulaba nga abaana baffe naffe ffenna ng'eggwanga nga tuli seefu naye kuba omulangira eggwanga bannaayo obeera okunoonyereza okwamangu ddala kino kiva ku ki kitegeeza ki era kitulazaawa. Badirectors baffe mwena n'amasomero gaffe aga government maybe tulina kye tuyita church founded schools oba Muslim Catholic founded schools like the foundation bodies ate even ne private schools. Amasomero agali managed by government n'agali individually managed. Nti ffenna tulina course yemu ya training abaana baggwanga yakuuma abaana baggwanga naye ffenna ekisinga obukulu nti otukuumya otya abaana obakuumya otya because it's your responsibility nga tonafuna buzibu naye bw'ofuna obuzibu it becomes a responsibility of the government. Kakati nze nsaba buli awali essomero security ebeere ng'enywezebwa then n'abantu abali ku security babeere nga balina training gye bayitamu. For example wano mu Mukono twatasikinga DPCs bombi aba division ebbiri okubanga bamanaginga basensitizinga batraininga private security companies because private security companies beziba zikola recruitments in most cases ziyingiza abaana bano through a minimal training naye etali thorough training. Balina okuba ne skills eza investigations balina okuba nga babuuzayo ebibuuzo at least to trick someone abazze nga alina ekizibu kyayagala okutuusa ku baana. Then ne security tuleme kufuna bufunyi basenga abaffe bajjajja baffe bakanyama baffe mu family okubaleeta okubawa emirimu kubanga emirimu gyabula no employing abantu abakulinako oluganda but with no skill. Twakirabako wano mu Mukono amasomero wano ekasawo gafuna abatemu abakinaye nga basikaali bakojja baba director baki. We need people abali trained at least with some little skills in security ate n'abali ku gate abasobola okubuuzaako ebibuuzo then naawe okuzanyirwa wabeere nga si kyekifo ekituukibwako omuntu abeere nga asooka kuyita a certain area okusobola okuaccessinga abaana nga si kyangu but twakirabye essomero lyaffe I don't want to sent babadde mu bukyamu naye omutemu ye yazze kubanga Mukama Katonda yasalawo ekyo naye omutemu yatuukidde ku baana naye amasomero amalala we pray to God nti bw'oba waliwo obusobozi alisiti ebisawo bibeere nga biriko a distance. Poliisi ey'Emukono ekutte n'eggalira Nyeko Godfrey Junior wa myaka 19 mutuuze mu Nsambya mu Makindye Division mu Kampala District ku misango egy'obubbi nga okunywereza kulaga nti ono Nyeko yayingidde essomero lya Namiryango High School ono n'agenda mu ddoomu y'abalenzi nabba ensawo engatto n'ebintu ebirala nga naye ono basobodde okumukwata era ne bamusanga n'ebintu ebigambibwa okuba nti bye yabbye okuva mu ddoomu ey'abalenzi ng'ono tumuguddeko omusango gw'obubbi ng'era akuumibwa mu kaduukulu kaffe.